Kale webale nnyo yokumidde ku Jonathan Exclusive kansubire muri bulungi kusinzira akadde ko tulabiddeko gwa tulabanga nga buzibye wasibye otya atulabye ku macha wasuza otya nze Jonathan Exclusive okubanga nkutusaako ku episode kafa kolunako olwaleero wabulanga tetuli mu mawulire si malungi by the way kusaidia entertainment omanyi omubu afuna obuzibu tukitwala nti fena tuba tubufunye kujja ko linga lyani insensitive nga tafaayo nga ine kitimatima actually kitimatima kyennyini kale beera ngo subscribinga ndudde ebbanga nga nkunoonya nga buli wenzijja ku show nsanga omaze ate n'ogenderawo naye nawulidde oli mu kuteekateeka show actually show banakira tuteeseteese ensasage y'abanakira mbazira tole ne Suna Ben bagenda kuba abantu banakinyanyanyanya bakubye abantu e Masaka bakubye abantu ku Masaka road oko naye balina abawagizi side ne nyonte ebadde nnyingi actually ndoze yali mbazira yasemba kukola kyengera ne Suna Nansana kati this road ene kireno Namugongo kira Ntinda that side wadi tebannakubayo Nyugayaza so that's why with this basalawo tukoleeyo buli kimu kitambule malidadi sana so kigenda kubeerayo Saturday eno yennyini wali ku Afronica bar ekyali wajjala Afronica eri mu kyali wajjala mu center mwennyini gwe bw'otuuka mu center ekyali wajjala gwe buuza Afronica bar oba ojja gifuna ojja girabaawo eri awo nga ku life link eddwaliro eddene ku Vienna College abamanyi Vienna College wonna all those are landmarks so mujje tukube mujje tusimba akagere mujje tubube emiti okuyingira ebiri omutwalo yakadde kiseera abantu bagenda mu festive season mutwalo of course kale batumbutomu ebiri abagala okubeera wali bene meza za mitwalo 5 busonga abantu abawagizi b'abantu bano babisobola kale ndina omukulu Jonathan Jaxta era nga okusokera ddala n'ekintu ekyamazeemu amaanyi okimanyi ennaku zino abantu gye bali nga baselebrating okufa kw'omuntu okusookera ddala nzikiriza ntuse okusaasira kwange eri muganda wange Gravity Omutujju kitalo nnyo okuba nti wafiiriddwa maami wo bange kale tubadde tukyagenda mu maaso yambadde njaga kutandika na kusaasira muganda wange Gravity Omutujju kitalo nnyo bambi ekya maama we I think Gravity is everything but kisajja kirungi muli munda ng'omusisinkanye he's a good guy actually the character ye is just the defensive mechanism gyalina okweprotectinga against obutabeera marginalized by society omanyifu abantu abakulidde mu bunaku mu mbeera embi oluusi bwe tukula tutuuka ekiseera nga twagala okweprotectinga ku society okufiiringa involved nti kati nkikubye ndi part of it oyina defense mechanism gy'oteekawo defense mechanism yeyeyo okweragamu obutanjooga kuba baba batujogako naye munda mu mutima tubeera good oluusi pride overwhelms us because oba oyina protecting atuyagala kuddamu kunyigiriza kuba kyoyitiddemu kokuliddemu so that is what Gravity has been but be inside there tubeera good nti tubale twagala tugite eyo defense mechanism yaffe nti bw'ogitaata abantu bakunyooma bw'ogita confidence ekubula omuntu bwakunyooma nnyo ate weenyoomera ddala oteekawo amaanyi ago nti wendi yes abantu bajja beegendereza tebakunyooma tebakuyisa mu maanyi so it keeps you going to higher heights so mami we abadde amwagala nnyo bw'omala okukola bino byonna amulaanirwe yamuleeta kivulu kyali lugogo ekyo kyebagamba ekyamusaba byonna byakolebwa naye mama we yamusaba njagala kumiitingako ku Nabbanja mwagala nnyo era yayimirira n'agamba honorable minister mama wange webale byonna naye mama wange atudde wali akwagala nnyo mu buwombeefu obw'ekitalo mbadde nsaba omuweeyo ekifaananyi it was a mom's wish and accomplished omwana omulala amalala agakolwa n'agaana maama biki naawe akavimba maama naawe waliwo abaswalira bamaama nze twasomako mu biseera byaffe awo ku progressive ss omuvubuka omu yalinga atwesomerako nti bagagge waabwe naye nga banaku so taata we lumu najja n'eggaali kati bwe yajja n'eggaali
nga yeetisse nno ebintu biri ku ndagala bambi ategekedde omwana paani naye nga n'endagala. It was so local nti byali atugamba bwe yatuuka yamuyita infact twatuuka nitumuyita Wanyama, twamukazaako Wanyama, bwana Wanyama. Era abaana bamunyigira nnyo yagamba kati Wanyama ki onoonya ki taata lwaki atumye gwe Wanyama ddayo naawe ddayo. Nze n'agamba nze kitaawo ate Wanyama aliwa nga tayagala bali around bategeere naga addayo taato Wanyama kati fe abantu jasooka n'agamba Wanyama nga tulowooza nga mulowooza ali mu byalo azo. Omusajja n'akaaba naddayo nga kabana yo mwana wange nga n'ebintu byabina muleetedde ebintu lwakyampita Wanyama wakyampita Wanyama. So abaana abamu batuuka ne baswala maama Gravity yandibadde abikola n'aswalira naye no he was proud. Era bwe tufuuka ba star mbadde ngamba Tasha awo kumpewo nti one of the accomplishment of success is being able to put food on table for your family nga ddala muyise mu nnaku. And I think Gravity waagwa yazimbira maama wenju kwegamba asitudde family ye. I saw one of his stories ng'agamba yasomeranga ku loan nga maama we yeewola. Very true. Gravity agende kusoma. So it is a sensitive ebyo byonna abadde abikola but abadde he's a dad. Omulaba n'engeri gyayisa abaana be gyayisa mukyala abeetwalira ku ssomero. Ne question yange weeri, it is an upbringing. Abantu kati tugambe nti kyakulidde ddala okujaguza Jaxta bwemba simwagala na kyeyankola nanyiiza ne bwafuna ekizibu simubeererawo. Of course tekitandikidde ku Gravity naye I will not entirely blame it ku bantu but I will also blame it to social media. Byebyo byeleese. People brought up in different upbringing. Ekyomuntu okukeneka Gravity nti afiiriddwa maama we n'oseka kitono nnyo kuona omusirusiru omuwumba tutu yagenze ku social media n'akwata video clip y'omwana n'alyoka agamba nga bw'agenda okwegadanga akaana ako. Singa nze muzaala nsooka mwegadanga ne omuvubuka gwe baasibye. Actually I'm grateful that Gravity balamya akutte omuvubuka oyo. That is how social media has gone. Be bawumba tutu be tulina ku social media because let me tell you Gravity bw'aba tasubscribing na NUP mwabatu abawumba tutu abali ku social media you're cowards, stupid cowards. Bob Wine waliwo yakola campaign n'agamba banaitwe iwe ku nguudo. Where were they? Stop hypocrisy, stop pretending, stop that. Nti kati Gravity lwakuba yatabukira principle. But I saw ne principle yenyini nga musaasira. Yeah, it shows you no waliwo abawamba tutu gundi bw'abayita ni bajjo. They are just stupid because let me tell you tulina okuddayo ku nnono. Yes, Gravity yafiiriddwa, yes yafudde but katusooke tumusaasire tuddeyo twewalabule. Ate okwewalabula tetumuwalabula nti tumuwalana nnyo nedda tumuwalabula adde mu normal sense ategeere abantu okunyolwa kw'abantu enguudo mbi nti abantu beetaaga okwenunula naye tetumuwalana nti twagala mutegumbula because at the end of the day naffe tulina omuntu tumukaka kuwagira kyatayagala. Kyagulanyi si ye mutuukirivu asinga. He represents what many of us subscribe to. Now there are people who don't believe nti he's the ideal candidate. Ate nabo balikirayo kye bayita free market economy. So in this sense, yes, nze nandiyagadde nnyo omuntu wa NUP oba yakikola wano n'amusaasira. Wow, nembeera neŋŋamba omuvubuka ono kimanyi bulijja wala na Gravity naye wana amusaasidde bambi. Ne bwe mba mbadde saagala NUP waliwo ensigo gy'obunsizeemu ngamba nno bantu these people are going to lead. Me I'm an NUP guy but I like that sane reasoning. Wekuba kwewalabula twewalabule. Olaba mu kisaawe
kankuwa oli muwagizi w'akapiira ndabo ina ne channel gyo managing ennaku zino ekutta omubaairo bagitani akawooma extra very good channel, very good by the way. Abakulu abo baddize credit yange. I like what you do. Now Man U eyinza okuzannya ne Arsenal nga Arsenal inamu Saka Man U erinamu Rashford bonna baki Bangereza. Ebyaddala wano webanga Man U esamba n'Arsenal kuba kwewana na Rashford akuba lala Saka amukuba bali mupiira awo sebo kulwala na mpala nawe eri yaddala Arsenal no Man U tusinikirako binyo naffe tusinika binyo n'ate bamaliriza ne badda ku national team and they rub shoulders kwegamba NUP ne NRM whatever yes mu kisaawe kya politics tetukwatagana tumbavu genda eri nawe genda eri but there is a time akobuntu very true the human tubadde kuko obuntu yes waliwo kyetuddako obuntu akatugatta nti ffenna tuli bantu nti nsuubira nti oyo avuma Gravity nti maama we afudde asanyuse kyandibadde nti ne Gravity bwakusanga nga kati ofiiriddwa kunyolererwako because Gravity bwafiirwa kitegeeza gwe tugenda kufiirwa Gravity bwafiirwa maama kitegeeza nti maama we yetaafe so tekirina kubeera to that extreme. I feel that bogus, that is stupidity of the highest caliber. Yes muguse naye ekinyusa ekikulu principal wabayita mugende eyo wano tubadde ku musango ogwaki gundi speaker resigning you remember march to parliament abana bamuburizing abana babakwata bokka ku amanya gali ku social media ga NUP mwina musobola n'okuwamba government muga katonda mukulu mulina obuyinza nga mwe mobilize okubogola okwo kumuteka ku social media ulira omuntu ayinza okugamba nti sibuli yavumye nti officially eyasanyuse nti officially wano I think wasobola okubeerawo ne omanyi waliwo akantu ke waŋŋambako last time waliwo olupapula lumu olw'amawulire lwe nakugambako engeri gye lukuba mu gavumenti ena statement gye wakola n'ogamba nti president aliko kati ayagala nnyo okubeera n'omulabe gw'amaanyi so tolowooza nti oyinza obbawo n'abalala abeekweka mu kiri ne bajjiramu ekyo okay nakyo kisobokera ddala naye era that is where the argument because neyanyoleddwa asobola okuvuma akadde kano nga yanyoledde ekitufu mu mutima yanyoleddwa naye n'avaayo n'avuma era ku kafaananyi ke wali profile pig n'assaako Bobby naye kati bo abalina okubakozeewo ki abo abaana what is it like on social media are they pro? I think singa twadde tetwalabye ku post omukulu yekitegerekeka because actually Bobby Wine is different from the people okay because nze abavumye mpoze nga nabo tugenda ba discrediting ababadde bavuma Gravity abamu kubavumye mpajiruwaga munupu bembadde ndaba baba defending a struggle sigenda ba mentioning nayo bamanyi some of those faces that are key that are on struggle okay maybe after then we can denounce them neka twaba key figures ngezo zenkugambye bo babaddewo mu struggle bakuba anetuuliriza so mukino ate we bakijja muwachi why we discredit them kitegeeza ne bye batugamba byaki nabyo bya NRM well it is okay it is possible NRM because you see walo kye bayita reverse psychology political science the NRM isobola okukwata abantu ba nupu ne bavumaganye nupu kisobokera ddala but then said and done wengamba enwangulizo zogedde ki wengamba tulindeko okukitwala okukizinga ku nupu anti kyengamba omanyi omulya mamba abeera omunakola ki n'avumaganya ekyalo I want to see how we not solves this obonfunye nze nkugambye actually nze siri ku bonna bavumi naye waliwo emitwe egibadde gikumamu gyemanyi
ate nga they are credible people ku social media okwo nga basanyusa tewabalabye nabe nalabye naye ng'era nze bulijjo sibeesiga nga bulijjo tubwezi anti kati ekyo wekiri Nomanyi- so kati anti kati omanyi nze kati kidda ku kino because the fire is more on no kidda ku kiri kyogambye kyewasoose okwogerako ekyobuntu nenkuzibwayo nti kati tojja kusanga mwana oyo gwolese example gyolese eyakwata video y'omwana n'agiteeka naga ngenda mukola bino ngenda mukola biki kati bona amusanga naye enkyanga agamba awagira Bobi Wine. I think empisa za tetulina zibulemingira Bobi Wine. Anti kati wali amaanyi wenga kujjiddeyo nti now bagamba with great power comes great what responsibility nti bino byonna nga bigenda mu maaso nze nandiyagadde nnyo okulaba some of those no cadres of the principal yeka ababadde bali anti gravity to give an example nanze kati nga bwenvayo nensasira musasira gravity ne mubulya kwabo naddala egyo emitwe nze mya mindful ku mitwe okitegeera kuba kati oyo omuvubuka oyo ow'omwana is not relevant ne waliwo emitwe egibadde gyogera nga general authority nti bwegyogera ku kya Bobi Wine I sit and listen nangamba paka butuuse so gravity yabusindise gravity bwafa ate naawe nobeera part of the people that are jubilating mama gravity it discredits that okitegeera ate era ne silence is a comment. Do you know that? Very true. Silence is a comment. All this going on abalivumaganya nuupu okitegedde emitwe emikulu ne mu keeping a silent you've also communicated. But I think they showed the best example because tetusuubira gravity kubikira maama we ku official pages za nuupu because nuupu eyawukana ku music. Yes. Era I think when inze nganze personally nabadde sikisuubira mukulu kuvaayo atekeyo obubaka bwasaasire but when I saw that post era nekyekinzeemu neŋŋamba naye bw'obanga gwe gwoyagala ovumira nti yavuma nti oyagala kuvuma gravity because yavuma ono ye waviiriddeyo n'asaasira ate gwe anti kyekyoŋŋamba kati principal akoze ogugwe obuvunaanyizibwa buno tetubutikka principal yekka. I don't know if you know where I'm heading with this. Chovola bangani nti principal olusi nabo abayita era bana struggle yino mujje tweyiwe mukuba bamne bagaana. So these are things we know nothing aba nupo bana mwe abali yabanopo nemutandika okwetunula nayo ono muvuma ganyi era mubabole because one of the things that has discredited Noop mumanyi yeyo the radicalness nti oba kitegera nenga atete babikola principal togenda musanga nga ali mukagundi oyo principal is a sane person so eri abali sane the people who are sane that are doing okitegera kakati this is a time bano era yayogera nti tuli balabirira ku bibakolwa bwabwe nti kati omuntu ngo yabadde ayogera Noop bwaddano nasekerera gravity. But I think sibi ebikolwa Bobi Wine byali ayogerako nti tubalabire ku bikolwa bino. I think especially those cadres. N'ekintu kino actually nze ng'omuntu actually kyampisiza mu bubi kibi because tosobola kusanyukira kufa kwange kibi naye ekyabu kireete ntya abayinza okubanga beerimbise mu Noop nga bebaseka mu Noop because nze we nalabye kiriza obagaana post y'omukulu yabadde kumala gw'omwogezi w'okusimu yo gwalina katekinoko gy'oli eyo so kati tubajje mu Noop tuvume bantu abo. I think tukwate bantu kati bave mu Noop tubajje mu Noop tebaddamu kwerimbika mu Noop because bali vumaganya Noop nze ekyo kyenjagala tukomeko anti kiri eri ba followers kubanga oyo follower principal wanga yasaasidde gravity gwe yeeyita follower abaddenga bulijja ayogera ebintu bya Noop ojjawo authority ekole commenting eyo okitegedde ekitegeeza olimbega tubalabire ku bikolwa byabwe oli mufu you were full you were full tulina nobagoba mu kibiina tulina we have to tubabole let us not make it Noop tukwate nti gundi lwaki wasanyusenga gravity ekyo kyeŋŋambye
So nanti kati kyekyo kyengambe nti omuli amamba abeera omunaavumaganya the reason nupu mweyingiriddemu nti mulimu nze nkugambe mulimu bakadde ababadde aba nupu nga they were celebrating which is bad. This is what we did okitegedde. So not to discredit Noop, it has a discredit in the Noop because it's big, but those boys who are in Noop, I can go nako. Those who claim you're Noop people, but you know muvumaganye ekibiina n'abantu abali seni tubalina n'abantu abalina ekisa tubalina mu kibiina n'abantu abali reasonable. There are MPs that subscribe, there are police people that subscribe, there are rich people that subscribe to Noop. They are insane. They are